Humphrey tumujjukira mu sikando ya Bebe kulu ne bitingana nti afumise Bebe kulu ebisoba oli ya story yalimu Humphrey oyo bamanyenga nnyo okuteekateeka amawulire Dr. Chameleon ago gazaakola Humphrey abibaddemu n'agenda mu America awo olugendo lwe lusinga gye lutambulidde. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga nnyaffe Uganda kagenze maaso n'okubanga kasaba obukadde 5 ku budget eyasabiddwa basabiddeko obukadde 5 nga zino zigenda kuba ziyamba okusabira akalulu. Obukadde 5 baagala kutegeka okusaba basabira akalulu ka 2026 kabeere ka mirembe. Nembuuza nti essaala oba buli saala egenda bayakakadde tusabeeyo akakadde kamu tusabeeyo ey'obukadde 2 abasidde omususuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwoli. Olunaku olwaleero andina omukulu Ssekanyumiza emyezi giweredde ddala nga tetulabagana agenda babuuzaako ebigambo tubigambe. Webali wenna tulaba kyensinga okwebaza. Kale Ssekanyumiza ababuuzizaako ebigambo bye biba mu short form mumpola mpola. Akyemugamba nti likinga video eno nkiddamu likinga video eno esobole okuba nti etambula etuuke ku abo abasaanidde okuba nga bagifuna. We twali tuyingira wiiki eno ebintu tebyali bya ssanyu eri Mayanja family. We twogera ku Mayanja family tuba twogera ku Mzee Gerard Mayanja n'omukyala Prosi Mayanja bano nga be bazaala Dr. Jose Chameleon, Palaso, Wizo, AK47 omugenzi ne mukulu waabwe kati omugenzi Humphrey abe tusinga okumanya mu limelight. Kitalo nnyo nyini ddala. Naye nga tuli mbuufu obwo olunaku olwaleero omusajja gwendi naye Ssekanyumiza amansa bwino atera nnyo focusinga ku history owa entertainment industry ya Uganda. So n'olunaku olwaleero twagala atuyise mu lugendo twagala otukubire torch mu Mayanja family yonna okutwaliza awamu kyekigifudde y'enjawulo etandika etya evaawa. Ngamba okutandika sigamba nti bazaalibwa batandika but mu industry batandika batya awo we tuba tusimbulira. Ngero omuntu yenna bwezuula n'obaako layini gy'olaba gy'osobola okutwala kati ne bano bwe baali endongo yatandikira ddala kuba Humphrey kuba ye first born wa family eyo n'abanga mwali otuuka butuusi n'ovaako naye nga yatandikiramu management n'agitegeera n'aconcentratinga nnyo ku kuyamba ku mutoowe Chameleon naye nga yali nnyo mu software ya Kairo ya owabakaira motors be bamu ku basajja abamuyamba kati nalabye atuuse n'okuba nti ayitiddwe Canada nalabyeko ku LinkedIn nga abazungu bamuyise naye akugamba Humphrey yamuyamba okutandika okubeera nga ebyamasimu ebyo by'omwongerayo. Yali amannyo technology oyo kati ate bwagattako ekyokuba nti mutoowe ati yali amwagala nnyo n'abanga afoolingamu naye yaliko omuyimbi. Humphrey yaliko omuyimbi. Mu bidongo bangi bayagalanga nnyo ebidongo n'oviirako awo n'oconcentratinga kuyamba banno. Humphrey tumujjukira mu sikando ya Bebe kulu ne bitingana nti afumise Bebe kulu ebisoba oli ya story yalimu Humphrey oyo bamanyenga nnyo okuteekateeka amawulire Dr. Chameleon ago gazaakola. Humphrey abibaddemu n'agenda mu America awo olugendo lwe lusinga gye lutambulidde naye nga yali mu art industry w'amaanyi. Humphrey ogambye nti yayimbako okuyimba ayinayo ennyimba eziri recorded ze ya recording Humphrey Mayanja. Ennyimba zinza obutabaawo naye nga bw'omanyi industry eno yali ngazi nti Chameleon bonna basooka kuba baproducer. Bw'ogenda mu bulamu bw'ensi bunyuma kiro wa Mad Tiger Chameleon oyo yamuproducinga yakola music mungi owa Sifayo David mukwano gwange oyo yeeyita Master Parrot music oyo Chameleon yamuproducinga asinga nga avudde mu Firebase nadde wa Chameleon kati Humphrey okubeera omudongo mutwalidde mu layini eyo nti buli omu yakwatanga ku microphone biseera bya bugibugi ba moti omubalanguzi
kati siyinza kumubuusabuusa nga siyinza butambala nga muyimbi naye baconcentratinga ku maanyi gana ga brand ffe gye tulabye eya Chameleon emyaka 25 yaliko abaseesa beebo. Ku Chameleon ne Humphrey ani asooka mu kisaawe ky'omuziki? Humphrey yabiinako idea ng'omukulu naye kati Chameleon music yona azanyibwe waka taata azanya music w'ekikongo ebiseera abantu abasinga babadde inspired ne bazadde baabwe bano kyakulawulira kati Humphrey n'abanga akipushinga kuba yalinga y'omu kubaali babagayidinga mu ekyo nja kugamba Humphrey yasooka talina music nti wuuno naye endonge eyo kuba nti ogamba nti tusobola gifunamu ssente musician ye muntu asobola okukozesa instrument yonna Humphrey ne ku keyboard eza badde azitegeera bagenda mu studios kubanga Chameleon okutandika ogenda ku Dungeon studio ya Pastor Peter Sematimbe Makindi ne Shanks VVD balinga bapushingibwa group ene ekikoosi kye babeeranga nakyo waliwo ne Devi Mayanja omuvubuka oyo muganda waabwe tali ali silent nnyo muganda wa Chameleon naye bamwita Devi Mayanja. Devi family ngazimu okusingako bwemanyiddwa naye ng'endonge eno ffe tulaba bana bapushingiddwa naye bayaseesa Humphrey oyo mpaji nnyo mu entertainment industry n'okupushinga Dr. Chameleon bawizo bonna ba Eke baali inspired nti emuntu yabatwalanga n'afuna ebyuma ebyo bye batannafuna n'afuna akananga yali Humphrey. Okutwaliza awamu Humphrey olaga nti omusingi gw'amaanyi nnyo eri Mayanja family. Mwaka ki Chameleon gwatandikira ddala omuziki okusinziira nga bw'ojjukira? Chameleon 99 kulowooza kukugamba nti kati tumuvinga n'ogenda Nairobi nodda ne Mama Mia mu 2001 officially abantu okumutegeera 2021 yasooka kuba Ragamani Jose 99 Chameleon atandika yeyita Ragamani Jose bagita Missouri oba Missouri maganja awo naye officially nti akubye kati kuvolonta ddanga mabega ali 2021 agenze Nairobi mbogopa DJ nadda ne Mama Mia album eyo yali nene nakubazi Dorotia kati bwogamba abantu okumutegeera genda mu 2001 nenge ndongo bagirimu ayingiza Bobby Wine Silk nga bamuganye mu 1990s late 99 nga bafuuse ensonga e Kampala. Ekitegeeza Humphrey ogamba nti Humphrey okutandika okwatagana ne Chameleon bwadde ba Luganda naye ngamba musically that must have been around 99 paka 21 okuba nti abantu tebannamanya naye nga Humphrey gyali eyo 96. Kati Humphrey bw'atambula ne Chameleon wano wonna ne bajja nga batandika olugendo lwabwe Humphrey ataddi Chameleon ogamba nti Chameleon ahandingiddwa over management management ya Humphrey mu biseera bya Humphrey wabeerangawo ba manager ba Jeff Kiwa bonna bava mu masimu ku William Jeff Kiwa bali bakanika masimu bantu batunzi ba masimu line ya Humphrey byonna kuba yali wa software kati endonge eno kubanga kizibu nnyo okutwala ekintu mu maaso nga toyina kuseesa eriyaso okumalamu amaanyi Humphrey bw'alaba nga mutowa abyagala n'abanga amuyambako deviate wawa batambulira wamu genda kukyakala yadde musajja wa masanyu nnyo okusikirizibwa okwo Chameleon kwagamba nti taata yali afuwa sigala bonna layini yeeyo basigala kati nga kyengezako kugamba nti ebibagatta byali bingi kati nga singa endonge Humphrey yali tajagala yali nyangu okutuulira naye n'agipushinga Chameleon atolose mu nnyumba n'amuyambako n'amubakinga kati okumuteera management eri office abantu gye bategeera eya Samu Mukasa ng'ayise mu Humphrey tukibale mwaka ki tukibale ekyo sikyaleeti nno kiri eyo mu 26 manager Samu Mukasa ajja luvannyuma
26-25 officially okugamba nti Sam Mukasa kati manage official wano yalinga nnyo mu bantu ababe oyina Lion Island studio okola music balina entalo Mad Tiger ategedde nti Chameleon yalina engoma Chameleon yamukubidde oluyimba luwambi omwaka mulamba agenze wa Chameleon yawamba luyimba lwa bunyuma kiro agenze wa Dorothy yamuwabidde kololo omuzungu ayingiddemu nti wanne musajja muwa oluyimba lwe ng'olwa atandise akola kwanje nwe wa Lubega kati endongo eyo kati governor era kyali Lubega endongo eyo ngazi nti abantu bano era governor yamurespectinze yamukoledde okukungubaga basajja bandongo olita kulimba Humphrey ya omusingi munene eri omuntu atajja kuyimba naye nga akupushinga oluusi ne mu kuwandiika n'akuyamba mu ngeri yemu oba endala bwe tuba tukyali around 26 still twaze kwogera ku Mayanja family yo nga yo essaawa ezo Chameleon ng'ali mu kutambula olugendo lwe olwo Wizo aliwa 26 Wizo nga gyali kuba Wizo kusoma kwa mulema manguko ekawanda nga gyali akola music we nakujjali yoza music we mugoberera nga ina music we naye nga ali wansi wa mukulu we Bakyaga Wizo okubreaking ate Kyaga wayingirizamu radio Wizo abantu okugamba nti kati Wizo tumulese awo tujja kusikamu tutuuke ku radio yaliyo already naye kuba radio wa 2 aina Jennifer radio atandika 2 okuba music aina Jennifer naye nga ajja nabeerako ku Lion Island naye nga talina muyingiza Kyaga muyingiza akoze music yaina Jennifer nakola music kwa Jennifer wa Lion Island era ya Chameleon sound eyo giwulira kati akoze Sweet Lady wa Fenoni wa Steve Jean oyo nga tutambudde kati radio Wizo bw'omwogerako toyinza butogera ku radio kubanga yamufuula ensonga naye nga yalingayo alina music we kwate yo wansi naye nga backup wa mukulu we okuvayo mu kisiikirize ye Wizo radio wajjidde kwa radio yajjanga ng'omwozi w'emmotoka abeerawo okola artpiece wo nga music tavaayo Chameleon tamala gakupapira era naye yamuwambangako ennyimba ne bigenda mu kakiiko ne kamala kusalawo Bakyaga ate kati Kyaga nakujjayo nakufunira ewapya nti eyo tojja kukula ate Chameleon nalyoka akuwa oluyimba bibaddemu emizannyo mingi naye nga bonna baddukira mu Humphrey kubanga era Humphrey yali kyali wa radio nga tetunaddawo olina kyokonyeko tusooke tudde emabega Lion Island ng'oggyeko Chameleon as an artist Lion Island ng'ekibiina ate kyo kimeruka kitya kitandika kitya era baani abaakirikaawo Lion Island Chameleon yayagala nnyo okubiisanya nti bwe baali nga bakyakwatagana abasatu BBC Bebe Cool Bobby Chameleon ayiiya mangu agende e Nairobi apairetinze engoma awo gopadijja agizudde ne munne mukulu we Bebe Cool gyamusanga amuleka amuddukako akomawo ate Kampala olwo ng'atandise Lion Island tugende tukole ng'ebirowoozo nti nange kambeere ne brand eyange tekyalimu nnyo nti nvudde woono weero yaliko ne Red Banton n'abeerako mu Dungeon Gambia yali ya Sematimba erimu Shanks video bagumaras nga ye muyimbi omukulu ye yaba era ye maker wa Chameleon asooka Shanks video yo kati agenda okubitunuulira nafuna erinnya erirye n'atandika mangu Bobi Wine ne Bebe Cool bagenza okulwanira mu Firebase yaabwe ng'omusajja yagidduka ng'ayina Lion Island ye weri baani aba ba artist b'ogamba abali mu Lion Island ebiseera ebyo nga efuuka ensonga bosobola mentioningakokko Lion Island eze abadde tabadde nnyo n'abasajja bamutuulira Chameleon tatera kubeera n'abasajja nti bamanya abadde nga n'abakyaliibe nti bw'otunulamu abeera n'abayimbi nga bonaga nti kanzimbe kubanga abadde Chameleon takulirwa
Chameleon takulirwa kyovola togenda kulabayo nnyo ogenda kutunula nti Parrot bwavudde mu Firebase najja Million Island tunuuliraawo abayimbi nga waliwo gwe bayitanga Vegas tebabadde nga bamannya nnyo bw'otunula kuba Kyaga musanze ku lugendo awo Dennis Lama amannya ago gatunula nakati bakya ate actually ne baawukana bakomawo kuba kati ne Lama akyali backup artist wa Chameleon ebbanga lyonna emyaka egyo alina mikwano gye gijje bbi bavampino bazzaawo ne balwanagana ne bavamposi ne baddayo ntabadde nnyo nga bona agamba kuba ne gundi yayimbirako wansi we abona Mad Tiger tubabale nti baayitayooko Red Banton n'amaliriza ate nadda bakole wotunula talina nnyo manya nga bonagenda mu Firebase nti bannana n'otunula abayimbi nga bangi alright twabadde ku mwana mulenzi Wizo Manizo breakthrough ye as a Mayanja brother Wizo Manizo tutwale kuwiza awo wonna okuvaayo kwe konna okufuuka ensonga n'atuuka ne baga nti kati erinnya Wizo tuliwulira afubutukawa musical background eyo akatonotono Wizo bw'atuuka n'abanga atandise okulaba byonna byavanga mu kutuulirwa Chameleon teyapapanga kuta ye boss kyenkugambye kiri nti kyova amanya we mba nkubuulira nja kubuulira bavenkya nti talina nnyo bayimbi banene baolinga wansi we kati nga bw'otunamuga gondi ona ali wansi ayimba mu buyimbi Chameleon tumuwubira flag nange kantandike already mpadde amaanyi ntandise officially 28 how did they connect Reddy and Wizo nga bonaaleeta Kyaga Godfrey kyagambiddwa yeyita kati Big Papa aleeta radio nga Junior yali musajja aliyamba ayoze emmotoka awo Tereza awaka mugenze muvudde mu music Chameleon bamufuuye sente mmwe muyina obudde nono kuba Chameleon teyabanga na budde yali busy Chameleon yabadde w'amaanyi emyaka gyonna nga nti munnange ono gwe nnina naye obudde obusinga ate music amwagala alina ennyimba ze already zaziwandiise nga kiba kitya bwe tukola ekyaffe kubanga Chameleon nga sinnalwa kwase tunatuuka ku Eke ne Eke yeekyangako n'avaawo ngaga nti olemedde ku Papa Sidi bw'omwongera oluyimba olupya nze nga ŋŋenda era n'avaawo kati ye muntu atatunuulira nnyo ku kusuumusa muntu nti ye boss kati Wizo naye n'atuuka neyeekyawa bagenda mu Morini ewa Sona bakoze ennaku data radio yali musajja muwandiisi mulungi ne bagatta music yawe ate ensi yali etegedde nnyo entertainment yono music okubaako n'amawulire agamuliikiriza Chameleon mutowa bayombye ne bibatunda nnyo ndenga ne music bamuyina ye breakthrough ya Wizo okay kale abo tuba tuvuddeko ku Wizo we have another Mayanja brother Palaso from way back up to now Palaso Lizard abeera Lizard era ndoza kyekintu ekisinga obulungi Chameleon kye yabakolera aba Lizard akoze music we tusaanye tukole yakubanga reggaeton mwaka kyogo 28 ng'ayimba 28 oyo tusaanye tukole kati omukisa gujja aba yakakola music Chameleon abatwala ebweru kubanga bino byonna ebyokukyaka bino nti Reddy agenze bigenda Chameleon amaze okutwala baganda bimu America bonsatula baga nti amunaye ayagala waddemba okusigala Red Humphrey yaliyo nti nze mbakoledde ekyo naye nga Eko nakyasoma bazadde akomewo Eke n'akomawo kuno Eke bw'akomawo Palaso ye n'asalawo nti nsigadde ne Wizo n'akomawo awo tuzzeeyo emabega kubanga bino byonna entalo za radio Wizo Palaso yali musibe ng'ali mu America yali mukomera bamutajjuuza akomawo kuno 2014 bamusibira ki ayina ensonga ze nga omanye ebyempapula ate ogenza bwantalotalo ayina ensonga ze mukakamu naye nga onaga nti obuvubuka
n'akwatibwawo n'amala ebbanga eritaali ttono. Agenda mwaka ki ebweru? Twali mu transit ya 28 yennyini bano bakomewo okwekyanga ng'atutte baganda be. Ezegeza 28 around there ye Palaso yaliyo. Music we yaleka akoze ennyimba mbale tusaanye tukole oyo yamukola mwalimu Wizo oyo yennyini bamukola ng'ayimba reggaeton. Bamukwata mu America eyo n'abeera musibe ebbanga kati bw'ateebwa n'akola music n'abasajja ba Messi bamuta around mwaka ki okumuta 2013 ekyo kigaye kyali ekinene ekisalira akapata nga kikuba rap ekyo kyali mu amaaso. Kati Palaso wewe okuba nti yava wano nga muyimbi naye nga Lizard nga tamanyiddwa era abantu bamutegeera bino byakomyewo ne Shiba n'okuddako ennyo kwalimu nnyo yasikirizibwa nnyo yakisikirizibwa nnyo Eke baali bakwatagana nnyo ne Eke bondi yali nnene agenda okubeera free avuddemu bwe bamuteeri yakubirayoko ku music yasigala ayimba kubanga ajja kuno mu 2014 ng'ali myaka ng'ebiri ng'ali free ng'afulumiza ku music ng'akyali ya music yamukola alina mukwano gwe mwerabidde erinnya balina combination balina dio yaabwe naye ng'oluusi ne Meso oyo bino byonna bi connection bya muyimbi mulungi no Palaso yakola ne GNL oyo nga tannajja kuno nga bali eri nga olimba bitansobiza oba olutegeera nga bagusindika wano gutambula ayimba bulungi Palaso sobiza olutegeera GNL Palaso yali tannadda kuno kati wadda bwakomawo akubye amaaso kuba n'amaaso yali connect amaaso yali mu America nga radio ne Wizo bali wano ne bagatta amalobo kati bwe kikwata balaba kitambula akomerawo mu biseera bya lutalo lwa radio ng'akoze Angel Music Jeff Kiwa agobeddwa yali amangu agemaze okufuluma Angel Music yaliyo nga radio tatante awandiika music we n'amutunda ng'omuntu ng'olwazibusa amaaso Wizo kyateekamu tekyenkana na kyange kankole ekyange kuba radio yali sente taziraba ate ng'akoze nnyo kankole ekyange music wange mutunde nga brand yange Jeff n'atubba baawukanye kayatenga baali ebiseera ebyo baali ne Jeff anti Jeff bw'avaayo ng'atandise ne bashiba TNS ataddeko basaha bonna kubanga Jeff yeriyo Nailand era Jeff be basamu mukasa bw'avaayo n'akola yaleeta saha alese Bakri ne Eke ayina Bakri mujjukira bulungi Palaso wayingiridde Palaso nayingira TNS direct era olwakomawo kuno okuddakwe kwonna bw'aba akubuulira Palaso okuddakwe mutoowe twekomawo tukole nga Eke afunye ne ssente aguza azimbye amaka Palaso nga mwavu talina kyalina abadde musibe wera America nyangu kutandikirako azaddeyo n'abaana naye nga bagajjangu okuba endongo olina music wo osobola okukola ekibiina tukikoze ekipya kati Palaso yaddira mu kiseera kya kutabuka kwa Radio and Wizo kuba Radio and Wizo bayawukana emirundi ebiri nga tannattibwa akola Angel Music bafuna okusika omuguwa n'okwawukana okwo okimanyi mu kwogerako naye tetwakulaba nnyo bwekwawukana kwaliyo radio yalinga bubeezi mugezi nti radio yowa ebigambo ebingi Wizo yali musirifu kati nga ekyo takissaamu nnyo kuba radio yali mukwano gwa Wizo nga nti akankole ebyange naye nga simwasanguza nnyo kyoluyimba lwankwetaaga lwakola mu Ebonies video yakola nayabwereere kubanga radio Visero yagikola Visero radio yali mukwano nnyo gwa Katende John Wainari Katende yenna nyine Ebonies yali mukwano gwe era ab'omunda baŋŋamba nga bwe nagendangayo ntya entebe yatuulangamu radio yekka yakatende ngaga ntya bwe tuula na mwene yange kanso Katende si musajja mwange abeera tudde pisto ze zibaawo biki naye gwe tuula gwe ne wotuula omwange bakimbuulira ekyo kati
abakolera video eyo erimu Amoti yali reunion nga bagenze Chameleon yabakansolinga namuga nti ogenda ne Jeff nenze ndaba wali sigadde kola kyoyagala naye ndaba radio yandisinze Chameleon yabulira wizo olwo nga tuzze kutubadde ku eke yatulese mu Palaso eke tubadde tujale ku Palaso anti naye okuddakwe kwalimu nnyo eke bwadda bakoze ekibiina kyabwe TNS amugamba nti ngakikuba amugamba we kyali tekinnaba kutambula nnyo naye nga bona abantu enteekateeko zimanyi kubanga kigenza okukuba nga ne Palaso ayingidde amubuulira nti tugenda kutambula bwe tuti era bagenda ku bbaala baava ku Casablanca eyo wali ku Acacia ye bato ya radio Wizo yakyekweka naye nga Wizo yali ttiimu y'aba Palaso yakuba nnyo radio omusale ndabirwamu eyo influence ya Eke nga balwana olw'ekibiina kyabwe ekipya baga muganda waffe tumukimye nga radio gwe bakuba bagala kutwala Wizo nga bamututte naye nga Wizo alimu kaali Wizo ebigambo bibitono tagala kuwemukira muganda we era bamukuba olutalo lwali ku Neverland naye nga lwava mu Casablanca eno bamuvuma bamusoomooza radio the Mayanja brothers bamusoomooza Frank wayingiriramu muganda wa radio ne team ne bakubagana ne babiteekamu science w'enjaga wamulaba olwo 24 basanze enjaga mu maka oyo 2014 naye amaka gaali g'abasatu ne bagissa ku omu ono kuba yali asinga okugikozesa maka gaali g'abasatu lenga bagikozesa naye ngo radio full-time job ye yalinga musajja wa Kibala kati Ibrahim Saiga DPC wa Katwe yakola yabeera mu mbeera eyo yakwata radio yakola ekikwekweto naku zino yabula naye nga yali mu mboozi eyo eyokufa kwa Daniel Mukisa Daniel Kumapeesa yali mu mboozi ya Kalamagi yali azinoonyerezaako yalina bwazi futyanse bwatyo ekyo kikyo emboozi ya Kalamagi yokokyebwe wa Chameleon Ibrahim Saiga DPC oyo emboozi ya radio kukubwa ne bamusala endabirwamu maka Neverland yagirimu kuba yamukwatira ddala yamuleeta Katwe Bobi Wine najja namuyambako ne bakyaga ne bamweyimirira n'avaayo kati oyo 2014 tunyumya ku kuyingira kwa Palaso akomawe yayingidde akoze music mu ndongo bashiba bani naye yalina okubeerako entalo ezo kwa music yatuuka n'abanga entalo zikola nnyo entalo zisinga okupika ekintu ne bakikola bulungi nnyo ekibiina ne kikuba naye nga radio asigaddeyo mwenjo music ye kwe kukola leesu music mungi nnyo bwoba weetegereza nkwagala nnyo ng'atunda n'okutunda agenda mu bannwagi yatundanga music ba Juliana agenda twalina omukwano music we bwoba ogoberera Juliana abadde abaguza Juliana nga baava ku Silver Kyagulanyi agenda afuuka kanso Palaso ayingidde akubye balwanaganye yali nnyo mu ntalo bye yakolanga mu America byebyera yabireteeka yabi export n'abikola nnyo n'atuuka n'akakkana n'abita kwe kukola music oluvannyuma tukyaliwa tubadde wa Palaso kati engeri Palaso no gye yalinking up ennyo ne Eke tugende wa mwana mulenzi Eke Fortesi yali Hamaton Mayanja Emmanuel naye Hamaton linnya lye ng'omuntu lya Hamaton naye nga ndowooza ekifaananyi ekisiiga nnyo okusinziira ku mukulu we Humphrey baali bamukwano nzijukira nnyo erinnya lya Hamaton erinnya lye eryali ery'obuyimbi ng'ono Lizard kuba bano beetambuliranga nnyo mu byewalula ba Wizo amannya ge bayita Gecko Chameleon Wizo Lizard ono ye yajja yeetuma mundu AK47 ya so AK47 atandika atya omuziki aze Mayanja brother AK47 agenda okufanga musical mukulu ku Palaso kireza musical oba hayira ke yali badde tumusoosa naye AK47 yayino soka Palaso n'adakwaza
musically kati yatuuka n'abanga Chameleon yabeera nnyo ne Eke tumubalanga na mwana we kubanga ye mutee waabwe baamumuteera n'aba nnyo ne Eke ayize Eke yali producer ng'era Chameleon bamufulaba bonna amanyi production nnyo gwe gwali omulimu gwe era Chameleon teyamwagala na kuyimba teyamwagaliza yayagala nnyo abe producer ebyo byamugamba mu luyimba ng'afudde nti wayagala America wayagala nenkutwa byonna yali amubuulira bituufu yamutwala Palaso n'asigalayo yono nadda keka yayimba Chameleon wayagala America nakutwala 28 kwe kutwala family batobe ng'abatwala for a better life okusalawo kwali eri tutuuse naye asayagala asigale asobola okusigala ow'ekibuli era Choice yali ya Palaso yekka ne Hamilton oba Eke yali sigadde naye yaliko nnyo bamaama okyasoma oli kasawo tonnagenda wala era bamulwanyisa nnyo naye era yamaliriza teyeyongeddeeyo ate ngendo ng'agikubye afunye mangu erinnya balaba mulimu ssente naye nga ekyamuzza kuno kwali kusoma kati atuuka Eke okusigiriza mukulu we okudda ng'alaba embeera ye esanyusa so kati olugendo lwe lwa AK47 musically lutandika lutambula lutya olugendo lwa AK47 lwali lwakaserengeto nga bonaga nti nina mukulu wange w'amaanyi Chameleon amaanyi ge kati geesala kati munafu yali w'amaanyi nnyo agendeko ngaawo n'akuba ogende Zambia Mozambique wawuwanga erinnya ly'amaanyi tetewalina tolina nebijjaga nti wabonaabona Chameleon Eke yamwagaliza nnyo okuba producer bw'omwagaliza keyboard ennungi ogireeta okuva e UK Chameleon ng'atandise okutambula ate nga Eke atambulira ku mugugu gwe yamwagala kuba producer yali mulungi ng'ayiza masterings okusinga ne Chameleon talk about the time kati breakthrough ye jangu ugenda mu remix y'abayuda olwo precious 28 bolo lujja lutyo lwabayi the remix 28 Eke producer era yagiye kubira engoma ye n'agyetoolamu Chameleon yali already nga yali amenyese amagulu okumenyeka okwa Tanzania okwa science kati amenyeka amenyeka akomawo kuno teyamenyeka soko kuleko akomawo kuno bakola remix etambula aga katoka Chameleon nako kayimba bwe mugenda ne muwera abantu 2 3 bana baga talent muba balala mukko kubanga Bobi Wine baliyo talent nga nene aposhinze Mickey Wine w'amaanyi ne bano ne bajja family negaziwa Bobi Wine yali beba abasooka okuba ne family egaziye nga ya music the likes of Banjo Man no Eddie Yawenga ye kirasi ye ndala nyonyo Eddie Yawe yaleta ina influence nene mu music kuba bwava mu St. Lawrence mu America adda kuno n'ebyuma na producer we mukwano gwange nnyo yabeeranga wano nno wennyini we tuli musajja mulokole bikumbi Tony gwe bayita mu luzungu Tony Hose yali bikumbi n'alikyusa n'afuuka Hose yatendesebwa producers bangi bannesiimu bonna abo wawano kawaala kati amusuubiza nti nja kuleetera ebyuma tukole studio yeyo Dream Studios yayamba bano bona music gwe twogerako yenna wa Dream Studios we bakubira era bangamba nti ayirake yali ku Dream Studio era mbadde simanyi omulamu ago naye ntunuulira nnyo kirungi nnyo okutunuulira production eyo kuba tubadde ne baproducers bangi abalungi teboogerwako baavu ne leero naye nga tebalina kuba baavu byonna tubyogera baproducer abaakolanga music eyo yalinga Tone Jaja Tone Bikumbi ne mutabani we Pade Kayiwa kati Pademan wa Audio 1 elinda ko Pademan mutabani wa Pademan mutabani wa Tony Hose bangi nnyo nno sajja ali hambo nnyo
mutabani wa Tony Hoza we kamwocha bannesimu bazzukulu be kubabo abo wabatendekedde nange nga mpadde n'omukisa nti jangu nga nkyasoma bannesimu abo kati abafuuka ensonga kati twogera ku bino naye tetwogera ku bafumba kubanga already Chameleon naye yali producer apanga ebigoma bye ne leero producer Chameleon music we tomalaga mu producing akuwa magezi ono bango manyi nnyo naawe kola wadde enkuba ye tekyuka nnyo yeri eyedda naye musajja mugezi amaye production so tubadde tukyali ku mwana mulenzi K47 ogambye nti yali producer then akuba bayuda mukuba nga influence Chameleon yamulaga nti njagala obeere producer wange bantu babanga ne ba DJ ba producer baabwe nga balaba artist abalina brand okusobola okuma omuziki gwe reservation ya music ne sound ye bino ebyokuyimba palaso ekeye waggula bwe wagguzi yagala family gizimbe ng'eyina buli ango nga bwe nkugambye nti ba Humphrey bano bali Humphrey yali mugezigezi kwe kuleeta bu computer waka byonna yabitandikiriza ate kwe mujja okuyiga nti Chameleon talina yamuyigiriza bayigiddenga wakaawo they are self made era batukako okwejerega Bobby Wine tell gwe tomanyi na computer ebiseera biri ebyedda nga Chameleon yewana nti amanyi computer yabibaleeteranga Bebe kulu nga tebamanyi kusuna gita kati nga Chameleon kyabasinga kati Humphrey yensonga kwe twatandikidde ye mugezigezi musajja mukulu kubanga abadde mukulu nga bano bakyali aleeta obuntuntu obwenjawulo wokomani ebintu byabanga nno byamaanyi omuntu okuleetera wokomani esobola okulikodinga eddoboozi abantu tebatunuulira wajja ovudde naye omuntu aleeseka wokomani ewaka morikodingira noga ekantuzeeko ekigoma kubanga obuyiiya bujja bulinnya mpola technology era nze nzikiriza nnyo Humphrey mbadde njogera naye nno abadde musajja mwangu onansonyiwa okudda emabega abadde musajja ayagala asaagasaaga mipiira egyo abadde mu mbeera yo wa Facebook nnyo obulamu bwe bwebwo nga olowooza na muvubuka muto bwe bulamu bwe lwakuba obulwadde bumugoyezza speed kale abuluddemu naye bumufunziza nnyo ku mwaka guwedde kudda wano era abaddewo wano nga musirifu aluddewo wano abadde kiruddu nga jjanjabwa mbeera ye n'akogga nnyo naye ng'abantu tebamanyi nti alina muno tubadde ku K47 music journey ye ngikugambye nti bwakuba abayuda yali smooth nnyo kulwa mukulu we yali w'amaanyi nnyo kozijukira omwana oyo yakuba dancehall my friend anti kati ogenda okukuba nga ebintu byonna ebitambula weebiri nti Eke oyina abayimbi abakuli waggulu ba Papa Sidi Rashidi Lubega yali muleete buleesi taata we yali musajja mugagga wekaleerwa awo n'amusasulira Papa Sidi Chameleon musajja musuubuzi yamuwa ssente tukole music tukole video ayagala ekintu kimu ssente musajja musuubuzi era kyobala David ono alikuwa nyinza va kumulamu ako genda maaso wegazanye oli waka David ono ajja emyaka 19 egiyise akomyewo wano yajjanga anoonya amasannyalaze ago ngagala kukwata mu metabox ya Chameleon yali musajja w'amaanyi nnyo okusinga leero bino bye banyumya simaya kenzo biki bipangirire mbu nfunye award Chameleon yali mukubi taliiko naga nti agondi state inspiringa science mungi tujja mugendamu naye omulamu agwo mumpi nnyo nzize sinagwendiko nze mufunda naye Chameleon yali mukubi nga taliiko kuteesa nti gundi yamuyambye kati mutabani wa minisita sinze Nigeria naga minisita African wali omusajja gyekali kakuba kuba ekituufu kakuba ffenna tulina we tutakkaanya naye ate toyinza bw'onsanga nga nti takuba mbaate ensiruwadde
kati kwa brand tagitegese bulungi bye bimukosa we wava obuzibu brand ya mulema naye nga akuba kati akusajja kasinzireyo kajja kamunoonya wakwematira ne selfie zokka za kufuna budde kati waliwo bapalasa abangungu ne grabbing opportunity ya twatoba era wamulabe bwe yazze amanyi bajjebbi obo mutegeera jebbi esanywe jebbi yakyamuka kati jebbi okutyamuka ne Davido yali happy nnyo okulaba jebbi wamusangawo jebbi tavaawo jebbi ye mukwano gwa Chameleon yasinga alina connection y'amaanyi nnyo ne jebbi ensonga temwagitegeera omusajja ng'omulinda eno ali musigala ali muki jebbi yakuyamba nti ajja tofaayo jebbi tava ku Chameleon myaka gyonna Davido yali musa in fact Davido tasooka woolaba video ebyabadde backstage awo Davido tasooka buuza Chameleon Davido yasooka buuza jebbi Chameleon yali erisenyu nga ly'amaanyi yali tatuukikako naye ani akukubira akajji jebbi abamba mintana mulalu abeera awo era simanyi nti oba alina n'ennamba ya Davido mpozi nga yagifunye kati naye bamanyiganye nga kifaananyi muntu takyerabira naye musajja ono yambeererawo kuba bw'ojja okulaba Chameleon oteekwa okusula wadde oli wa minisita tie kakati ali mu kurikodinga kakati babeera eyo bimanyi ebibeera mu studio talina sijamula ekya obitegeera kati jebbi ono agaye bambi omusajja avudde wala ate yabinamu ne ku busente bwe naye nga talina mumanyi kyana kito ensonga kifuuse ensonga kati weetaaga zikolabo kati palasa omukisa we yagutwalira naye nga dokita yali munene nnyo nga musajja ne wasanyukira talina biseera ebyo talina biseera opportunities zizze ye brandi ti omuntu alina management ye ennungi ng'ogyeko bino nti ye brad biki samukasa ali wali omanya nti Davido yazze budde bwe buti tulina okusiiga ekifaananyi Nigeria omusajja teyeematira ebigambo ono byatwala bikusuula okitegeera byonna era manyi nze nkimanyi nsoma busomi facial expression nti mumanyi n'omusajja tukuwangadde nabo bo bamanyi nti tomala gajja mu bazambia kati ne sente zenyini yaziinaye yakikwata nokikwata awo erugogo taka ndi kusenteza kino kifaala mu Luganda ng'ayogera ng'ensi ewulira ng'akikotte waati kati bulandi ezo si nnungi nti omwana ng'oyo kifaananyi kyazzaayo eragasi si kirungi naye kati ebyo tetubuulirira bantu baffe baagaana ebyo baagaana tayinza nakukyusa ekyo nkimanyi kubanga Chameleon singa kinene okusinga bw'omulaba kati emboozi egenda ne badde limited ku basatu naye ng'ate bangi baganda ba Chameleon bakyabulayo kati ng'oggyeko bano nga bonna bageza ne ku ndongo katugenda bano ensi beba David kuba kati toyinza kubeera mu nju baganda ba Chameleon abalala baliwo the Mayanja brothers and sisters anti kati ate bw'ogamba ojja jigazi otuuke ne kuba Kireva gye kuba ne Kireva gye Mayanja simbula embalaasi Kireva gye olwo Kireva gye naye producer teri muntu yakulira wa Chameleon atamanyi production sure tayiyo ne saa zino eriyo ba melody nekyemanyi era babikola kuba abeera ne studio ye yewaka kati ewaka wagazi terina mukyala mikwano gye gyonna gibeera embeera entertainment wa Chameleon yeeyo bwe bulamu bwe bwabeeramu emyaka gyonna ate kati terina abakwatako kati bw'ogaziya family ogenda kuyingizaamu ne Kireva gye kuba kati nejje B family omuntu abadde naawe emyaka 2 atavangawo kuba abalala bagenda bawizo bagenzi bwe badda bapalaso bayombye ne badda je bitayombangako kati family ngazi era family eringa bolabe ya radio nti mama we yazaala abaana babale bali bana naye family nene nti lokijja nti ne bwajja kati yavaako naye ne bwajja n'abeerawo toyinza kumugoba family yagaziwa kati kyekyendonga eyo nti Chameleon musajja w'abantu bangi nnyo
ayinza obuteeyisa bulungi naye ye cornerstone nti buli omu kwatuukira yakuba mangu bw'akuba n'abanga endongo efuluma eggwanga okumanya kompyuta kuno kwamuyamba kati kireva gye producer mulungi ow'ebigoma byebyo ku lwa Chameleon akulesa osiimuule ne webbirira n'okola byabadde akola nadda n'akukuba n'enkya bw'atyo naga kati kola bw'oti nja kuwaamu ebyo kati buli akulidde awo era bamanyi Hamilton yalina kuba producer nga si muyimbi AK47 naye nga producer wa mukulu omukulu yali munene yali alina okuba overshadowinga mu ngeri ye kubanga enkola ze zeezo kale yenja okugamba ebaayo omuntu bw'atyo ate buli muntu ayagala nnyo okubeera waggulu kale kati wetukitwala in geno essaawa zino tubadde ku Mayanja family nga tunaatera okukiggala njagala otunuulireko ba artist ki ab'enjawulo abatapinzeeko oba abakolaganyeko ne Mayanja family nga ebawadde push nene ku kariya zaabwe kozi we ng'ama Mayanja family oba the singing family bonna nti ono yeekutte ku Palaso n'avaawo n'ekiwagu ono yeekutte Kamiri n'avaawo n'omwero ono yeekutte kwa ba artist ki bana abakolaganye ne Mayanja family ne bavaawo nga bagamba because of Mayanja family tulina kye tufunye. Mayanja family yatuuka neeba nti bwe yagaziwa nga bwe nkugambye nti Sam Mukasa yatuukanga Sseguku olwo tuvudde Kawempe kubanga obulamu abantu bawulira bwe Kawempe naye Kawempe family yavaayo dda kubanga ne bazadde tebali Kawempe bashiftinga Sseguku kati family eyo nti Sam Mukasa bw'ajja mwana Sam Mukasa aleese Saha kubanga Saha yali wa Bonfire Didi yamuleeta producer Didi nga tubeera Makindi tuli mu secondary mujjukira bulungi nnyo ku balaza lwa Didi Saha ne Gravity ebiseera ebyo kati muzze mukwataganye ne Mukasa abantu bakumanyidde mu Lyon Island era nja kuwa respect Lyon Island ngambe nti bamukwatako wadde yajja amaze okukuba kati ongambye bantu bayitayo abazze nga bavencha benkugamba vencha ngabo agenze yafa mabega kawo ne banenya Chameleon bamanya nti amabugole sisima mitwa 15 bikyebyo balinga bayimbi be bakubanga basanga mu Makindi eyo kibuye nga bamaanyi nakoma ku level eyo naye nga aliira ku Chameleon kati tugenze tugaziye bas excess Kayemba Chameleon wajjanga ne line excess Kayemba yafa yatambula Chameleon kugambye wajjanga ne line kunoonya muzungu yafuna omuzungu n'afumbira omuzungu success bamubikawo information yange gye nnina yafuna omuzungu nti success Kayimba yali muwandiisi mulungi oli ku success Busuulwa oyo ye yafa kati gwe mbaddeko writer oyo success Busuulwa success yali oba na side za wano yali kumunako emunde eyo gaye yali awandiika muziki yali Busuulwa ate kati aho anti bye nagambye nti nze mu mutwe mbadde manyi tugakwata kigazi nti nkugambye abawandiisi tebafunye ba producer tebafunye ekyo nakyogera ne Tony Hozi nga nze obuwandiisi fena mwe tutambulira kati bonzizizeeyo mbadde tujja kufuna obudde kuboyogerako ye success Busuulwa abeera kojja wa Kyaga thank you era yawandiika jangu eno maama music yenna kati yali alina peni nga ngumu era balina entalo Kyaga nga music atwala wa bwereere nagaye nja kukolimira ndikojjaawo biki kati nabbe nnyimba z'omwana kati yo success Busuulwa kalinga kasajja katini kati kafa kansa bambi kafa kansa okugulu kuno nali nkamanyi bulungi kamuno kafa emyaka giringa 8 mujjukira naye gaye yali akuba nga wandiika nga kati oli gwenjogerako excess Kayemba ate kati naye mutege akalenzaako kati nkugambye nti wa Chameleon wajjanga n'ebirobirirwa anti Chameleon takumma baba nga baana baggaali eggaali jangu muli mu ndongo awo n'afuna essimu ye
bwe bityo saagala bigenda mu bantu bayomba ng'agifuna eriwa eggaali kankome ku ggaali mataala gavuddeko ne juzi dokita yayingira n'atujjukiza twali mu Serenaawo ne basooka bajjako ku mataala eggaali ababimanyi babimanyi ebyo tewali yafuna ku ssimu embeera yakyuka dokita kati atambula na Melody buli yalinanga batone maggulu baani nga bwe batuuka ensosagge nga bikyukamu nga batuuka essimu zaawukana n'abantu byakyukangamuko baalinga bangi kati tuvuddeyo eyo kubanga buli yatuuka lights off kati yabikyolidako nga ebazijjako yambya MJ Michael Jackson lights off Kamili yakolanga ak'emujje bano bali ku byemujje ebyabazungu kumbe bano balina ekiwalo Price Development Model kati tuvaayo eyo mbadde nkugamba Excess Kayemba gwe webatuukanga bakola akapali lights off yakabyanga abantu ku Sheraton ekitegeeza abatuuka ne bakategeera bwe yagamba nga lights off nga beekwata ku nsawo zaabwe nga kati lights off ejja nnyo nga amasimu tutuuse mu level efuna Nokia baziyitanga 60-20-70 bikyeze eza kamera Dr. performance eri waggulu nnyo jjayo n'akasimu omukwata omukuba omukulu n'agamba mugjeeko amata lights off ne bagajjako kane essimu yo neevaawo nkomawo nga bikyuseemu kati eyo tuvaayo kati John oyo Excess Kayemba madde ngenze nkumenyera kubanga Excess nasemba mulaba kukufa kwangume badde nnyo mu nnyimba ezo ntera okubaamu kwangume bajjaawo ne banywa n'ebbiya ndaba nga nannyini yakaya naye bagenze n'amacupa biki kuba dokita bw'asimbula bw'ati kitegeeza ffenna tugenze tayogera dokita tebamukulembera kasita asimbula ati yalina mu jampa bulungi kiro tiimu nga tennamalamu bbiya ne basituka n'amacupa kati Excess mbadde ku kibalo kiri nti music ojja booti dokita omukisa gwakuwa nkuwadde kamera zonna alina kamera zijja kuvaako buve naye nga albadde nazo onoonya ki eriyo anoonya omuzungu dokita w'abazungu famire yonna bazungu mukazi Excess yafumbirwa mukazi omuzungu era kati tali wano kyekiriwo ngambidde nti yafa abadde success busuulwa omwandiisi wa music mungi hitaji Bruthiri yenna bw'ogendayo music omulungi oyo yenna bano music nja kutugenda simawo boyina obudde eyo yelayini ennungi tumalize tribute yakola music mungi nnyo yo success busuulwa n'afa nga mwavu atamuza bigere ajukira akasajja ako mwana kati tukaveeko ako tugenze agenze n'ayambako ne babushoke bajja nga babeeranga Kampala wano bakoze music Mama Roda Chameleon nga yew'amaanyi ekyo kimanyiddwa nti Chameleon yayambanga bushoke azze wano akoze atuludisima bikinyu ne bagiriana kati tugezaako kugamba amasannyalaze bayambye bangi nno ddala kati Excess Kayemba atafaanana Deus Ndugwa gwe bayita Grenade official abo abalonda n'abaleeta yalonda balondi n'abaleeta naye nga omuntu mu layini ya Chameleon gw'olondawo kyogenda okukola bw'ogamba nti ninze yabanyambako nfulumye kyabanga kiwanvu era barediyo bano okuteekayo catalyst eddusa reaction bamalanga kunyiiga ne bagenda ne bakubamuka ogenze n'ekyaga n'akufunira studio ewa Steve Gini mu nnaku 2 n'akola kale katugambe wiiki music talinga wakati mu wiiki emu n'akuwa oluyimba so nga dokita atwala ayagala omwaka mulamba ng'alusunsula ng'alulongoza alukubako kati waganga te omusajja tankotogera alowooza nja kumusinga kyaga n'akutwala ne bakukubira oba naye wano nno ekiro ekyo tekyaleeteranga kyaga ne Chameleon balwanagana
era yakolimira kunamira biki kati kyaga nga yabuusa tugende eno omusajja ajja kukkiriza wabangawo olutalo obukiiko okukuwa oluyimba lwo lwa producer Jose lwabanga tebyabanga byangu abamu ku bantu abamu mala dusonsula era bo bagamba nti yawuliranga nga lulungi naga lujja kumpitako bo bwe bagamba galubi lujja kunsukkako n'alutereka musajja w'amaanyi nnyo kati amupaazaamu afunye producer awo bapromota tugende tukole gamba komawo tukole n'akuwa oluyimba lwo bw'akolanga emizannyo gyo ng'akuwa oluyimba lwo ng'okomawo Million Island amawulire gakola paka kwewaggula 28 nalabako ko ba artist bendabye abakozeeko ne Kamiri gundi Papa Sidi oyo ye yamala akabanga mulimu kuwulidde kwa Papa Sidi muntu tulina bwe tukwatagana gwali mulimu Haji Papa Sidi was talented yali talented naye Haji yayagala mutabani wa ti omwana ono yakola kizungu kwa yalina sente ze kati mugenzi Haji naye yayagala ti omwana ono saagala atobe nnyo waliwo olwedde omuyimbi gwe mnesiga tiwetaaga sente meka njagala sente bwezi mukolera oluyimba yamuyamba nnyo kubanga Chameleon yayambibwa nnyo Papa Sidi mu ngeri emu oba endala kubanga abaana buli obalabanga nga bakola beezo yaba atobye okuwandiika asaamu obwongo ne bwe yabanga Paul Kafeero nga bw'aba ne Angel Sekandi amala obudde bungi kuwandiika kubona aba bize alina bookings era eyo birimu ku bye tujja okutunuulira lugendo bino katunyizeewo kanyige kubanga ka kiseera kalina deadline naye ekintu ekigazi kikyajja kati bw'olaba ng'omuto nga akutte peeni ye nti banana biki ono aba atuddemu katono kati yoyo Papa Sidi yalina music we n'akola Daniel ezo zonna kati amusumbuwa byonna Papa Sidi abifumbye naye nga yajjanga wajuulira yabanga yaddala muko alinga wala Nisenule yajjanga kubanga ate ekya Nisenule mba njagala kissa wali nti yali muhandisi mulungi ate producer mulungi ate nga muyimbi mulungi n'alemererwa ku miss management ye yamusuula kati ate ayawukanako ku Silver nti Silver alina byatatuukako koze skia sound ye naye takwatayo kitegeeza producer production yamulema n'aba muhandisi mulungi muyimbi mulungi ono yagatta bisatu naye bimulema byonna kati tubadde tukyatambula ku bantu abataapinze amasannyalaze aga Papa Sidi gaali magule bamuleeta nga mwana nti sente ziizo munkwatireko yeetaaga ki yeetaaga oluyimba Haji omubuulira Haji yali musajja mugagga era bayombamu nga emabega eyo watubba sente biki nga yasabanga sente zisasamaza ebiseera eyo naye nga kirungi kuba yali musajja w'amaanyi ne rediyo yasabanga $8,000,000 oba omuwadde nnyo kola kolabo naye nga yali yetusetingira pulezidenti ye ng'ataddewo ebbeeyi ye ng'omuntu price taaga ye gy'alina ne Chameleon agirina bonna balina kwa kati bw'owaayo omwana nga Gaza n'owamuwe n'omufunamu mu ngeri endala kubanga alina eggaali anti kati n'okukaddiwa bakaddiye nti nalabye Isaac Ssenyango wa Zebra ng'ali ne wa Davido naye kati omanyi yakusaplayinga kati mu bwongo omanya mangu nti onaakuyamba ku kino akwasaplayinga baba n'eggaali kati abasajja bakuze tekyasobola kusportinga baana batuufu naye nga babaawo gye bali. By the way, talk about Mr. X. Ojjukira Mr. X era naye afubutuka awo ku Million Island. Anti Mr. X atanga Lubega yakuŋŋanya abantu b'engabi. Mr. X yatunuulira nnyo yagala nnyo music w'ekikongo oyo owa Chameleon ne bajja ne bakuba. By the way, later he went on to have a duo with Gift of Kyambadde. Netambula bulungi nnyo paka bwe yafa.
kubanga kati gift ate ye ebiragalagala ne bimujjako but I think kyava mu depression eyajjanga kyali wafudde kuba olaba Mr. X olaba bwafiira eri duo yali kati ate ekoledde nnyo co-driver diwo zikolera ojja kuddayo emabega diwo kiba kirooto kirungi nti olaba ojja kulaba bangoni Eddie ne Pato olabe ba Benoni Mugumbya ne Vampos oba Vampino Swangz Avenue olabe Mentoni Kruno ne Emperor Orlando Mentoni Sama ne Emperor Orlando Mentoni Sama yali mutabani wa Mujasi Peter Nkwanga wa Fed FMU ogende kombi diwezo omu bwanafuwa muzifa era ngamba kyekyasinga okuleeta gift of card embeera gyalimu kyaliwo okuba nti yava mu bulamu bw'ensi eno ate nga baali batandise okuba music awoomenya atambula ng'owulira Ready and Weasel yennyini era batunuliranga nnyo Ready and Weasel kubanga gift yakulidde wa Ready ate kalina eddoboozi kali vocally very strong omukisa gwaliwo line y'okutambuliramu ekisibwa afa myaka era gitambudde kale atuwumbewumbeko tubasiibula obugambo obusembayo bade manyi tukyagenda mu maaso naye tujja kuba tweyongerayo tetubafiirako tubasiibule nebaza atulaba atubadde ne Ssekanyumiza omusajja amansa bwino ng'agenda maaso n'okuba nti ensonga azitematemamu nga bwogeze maaso kubanga oziwulira abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tutembeetera ensonga Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.